This is from Pantilla in the day, abayizi abakunukiriza mu 150 ku ssomero lya Nakanyonyi Senior Secondary School erisangibwa Nakanyonyi mu district y'e Mukono baddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka nga kigambibwa nti bano baweereddwa obutwa mu mmere olunaku olwaliro. Omwogezi wa Uganda Police Force owa Kampala Metropolitan Police Luke Oweyesigire agamba nti emmere gye baliddeko etwaliddwa mu Government Analytical Laboratory mu Kampala okubanga ate yeekebejjebwa. Chairman Mukono basabo banange bajjajja b'abaana bamubanga mulina abaana abasomere waffe Mukono Kalaji abaana essomero bali wadde obutwa abaana bafa abasiniya fo ab'ebisulo oba olina mukwano gwo nga alina omwana asomera Nakanyonyi Mukono Kalaji mukubireko kubanga abaana bangi bafudde abaana bangi bakyafa era ne wenjogere essaawa zino ndi ku ssomero naye emirambo gy'abaana twakabalako 26 bembazeko nganze chairman naye abaana bafa tuli mu ntiisa y'amaanyi nnyo abaana baffe bafa owettima yabawadde oyafuba babawadde mutwa ne mu mmere gye balidde ebadde poison yenkambwe eyo gyensasagge gye tulimu n'obudde buno ensasagge eriwo naye nga bw'oba osobola tusabireko kubanga ekiri ku ssomero lino libaddemu n'entalotalo abakristaayo badde nabo bakayana tugamba biri awo ebityo naye mutusaasire oba olina ku mwana wo ng'olina mukwano gwayo n'omwana asomere eno waffe Mukono mukubireko nga bukyali kubanga bangi bali malwaliro tetumanyi we bali saawa zino naye nga Munagalama yajjudde Mukono ejjudde abasinga kati bajja Kampala era wenjogerera wano tulinamu ambulance nga 30 agayingira obuyingizi n'agayingidde naye nga tukya basomba okubedda basomba ezo zonna ambulance zeziyitawo kuno n'abaana baganda bange kyekiri Mukono nakuza tulaba ku ssomero lya Nakanyonyi abaana b'essomero babawadde obutwa amanya essomero lya Nakanyonyi abaana babawadde obutwa ambulance zisomba abamotoka obutono basomba n'ababoda basomba sofa batugambye bakafaako abaana 14 baana babawadde obutwa ssomero ddamba ndowooza olaba akeetalo kangi nnyo ambulance zisomba obumotoka obutono busomba abantu bangi nnyo ssomero lya Nakanyonyi Secondary School wano abaana badde obutwa kolaba akeetalo taxi zisomba abaana ba boda bonna balidde obutwa taxi zisomba boda zisomba tipa zisomba buli asobola asomba kekaketalo bannaye abaana b'essomero bawadde wanene okutwa essomero lya Nakanyonyi Secondary School eriri eno Kalaji babawadde obutwa naye akeetalo kangi nnyo baana bonna ssomero ddamba babawadde obutwa naye tetumanyi saawa eno sinza kulimba bakafaako bameka naye nga embeera ekyali yakiyongobera abazadde bakaaba abakima abaana be babakima naye nga embeera yo sinungi otwaliza awamu. Songa ate mu mbeera endala omuyizi yakyaliddwa ku ssomero omuntu atanaba kubanga ate ategerekeka naye agambibwa okuba nti tali mu mbeera nnungi oluvannyuma lw'okumuwa haga era nga kigambibwa nti okutuusa kati ebitundu bye oba body parts ze ez'omubiri eza wansi zonna zaafudde. Bannange labona omwana omuto teeka wano waggulu ya Allah mulaba omwana omuto bannange mutuviire ku baana. Bamikwano buli omu ali kumbuuza nti omwana oyo yabadde ki omwana oyo gwe mulaba omwana oyo waliwo omuntu yamukyalidde ku ssomero n'amuwa haga n'amuwa buli kimu y'omwana watu wayogera okuva ku Sande omwana teyaddamu ngulu omwana yafudde okuva mu makkati g'amagulu we gati wansi omwana yafudde tatambula takola ki oluvannyuma lw'omuntu omu yeefudde n'agenda ku masomero abantu b'amasomero mulekere okukkiriza buli muntu yenna ajja okulisiivinga abaana abo ajja okulaba ku baana abo si buli omuntu mulungi si buli omuntu ayagala abaana baffe omwana alaba kyaliko omwana bamugeze omutwala mu ddwaliro ng'amagulu gakutuse omwana alina pain new'omusuna tawulira naye nga abantu baffe mubadde ki lwaki abantu abamu balina emitima ku baana baffe abatuma abantu ku masomero abantu b'amasomero omwana oyo wabanga tali under pressure bus nga tali under omuntu yenna omuntu gwe walekera omwana temukkiriza buli muntu kyayina mwana mpozi ng'osoose okubira muntu oyo gwe bakwata. Omulabe kati yerisankule mu masomero gaffe jjukira nti twadde twakava mu kiyongobero eky'abaana ab'e Kasese emiriro gyo gyafuuka emiriro
Embeera yo ya kubanga ate twesabira bwesabizi n'abawadde wano akatambi k'omu Nigeria ng'alina by'abagamba abamu ne mbalaba mu comment section nga muwakanya naye kati ndowooza owulira bwe bakugamba nti abantu 26 oba abaana 26 sofa be baakafa ate nga n'abakyafa bangi kubanga abaana abasoba mu 100 baweereddwa obutwa. Si kyekyo ekirindi kye yagambye nti alaba mu ggwanga lyattu Uganda nga baziika abantu mu kirindi si beebo. Banange mulekere ng'okuwakanya embeera ezimu wabula twekwase Mukama Katonda yekka y'asinga okumanya. Mungu agumye bazadde b'abaana bano emyoyo gyabwe agiwummuza emirembe atakuumira mpeera abankuumire ebisigadde nkuteereddeko. Waliwo awo Munnakenya eyeemulugunya ku mbeera bannayuganda gye mweyisaamu mu ngeri gye mukolamu emirimu gyammwe ensimbi kwegamba mwefuula abalayisi banaye siina nawe mbinyonyola. Anyways mubeere bulungi mweraba. Uganda, what I am trying to say is that you have lowered the job market in Gulf countries. You have lowered the job market and the payment in UAE, and you are still coming to Kenya. You are lowering yourself and you are being paid 3,000 Kenya shillings for house help. That is not good and it is not right. When you come to Kenya, you do as Kenyans. When you go to Rome, you do as Romans. Now Uganda, what I am trying to say is that mambo ya kupanguza ginene na maganda ya ndizi wachaneni nayo. Kujeni mufanye kazi kama watu wengine. East Africa is one and we are going to be paid all of us as one. Now we are front as Kenyans. We have decided to take the lead. People are being paid 1,500 in Gulf countries. We are not going behind. Okay, we are not going behind. That is the payment and you should adhere with it. Okay. Nana mkwambia hapa si uongeanga na kwanza Waganda wameharibu Gulf UAE, Waganda na wa Tanzania wameharibu Gulf. Ati wanachukua 800 700 kwa sababu pesa yao inabebangwa na gunia. Watu wa Weba lenyo watu wa Weba lenyo watu wa Museveni yao wameharibu kila mahali. Wa Tanzania nao hata kuosha vyombo hawajui. Kazi tu malesoleso. Filipino na hata usiseme saa yote madam kafi muflik sijui what madam huyu amefanya. Madam wanaendanga kusema wakiona tu umeshika simu washasema. Mfilipino anajifanya ati ni mzuri kwako, ati mnaongea na rafiki yako anakupenda, anaenda na kuchomea waya huko kwa madam. Madam anakuja na kushikia moto. Umeamka asubuhi ujui madam shida yake iko wapi na wewe, kumbe Mfilipino ndiye anakudunga polepole, anakudunga polepole. Waganda, kuweni very careful. Kuweni very careful. Mnafikiri ukipata Mganda mwenye anafanya na watu wengine amenyenyekea, ananyenyekea kama nini paka imenyeshewa, ati kwa sababu hataki kukosa, hataki violence kila mahali. Hiyo kunyenyekea imelisha watu wangapi? Unafikiri Warabuni mtu atanyenyekea? How will they survive? Warabu wenyewe kazi yao ngumu kuishi nao. Kama wewe si kichwa ngumu kusurvive now, what is not easy. Come out of that kakunu mko naye huko ndani. Upole haulishi mtu. Ulipanda ndege uende ukafanye kazi, unatafuta pesa. Upole haitakulisha huku. Ugandans wa Tanzania naye hata sasa usiseme asubuhi haya leso haya sijui coffee mnaitanga hadi hiyo coffee ya huko. Ashajipendekeza kwa madam na leso amefunga hizo vitu wanafunganga hapo That's why I like Kenyans. Hiyo courage tuko nayo imefanya tutafika mbali. Kwanza huko Uarabuni, we are not going back again. We are moving forward. Sasa hivi venye kunaendelea tunasonga mbele na wale wenye wanaingia wageni, wale watu wenye wanakuja wageni wenye wanaenda nchi za Uarabuni, mshasikia story venye kunaenda. Hakuna upole hapo. Vile umeingia na hiyo sura yako ya simba. Mimi niko hapa kufanya kazi. Okay, niko hapa kurespectiwa kama mfanyikazi. Mimi ni maid, lakini ni maid mwenye hata amesoma. Okay, mwenye amefundishwa kidogo. I know what I'm doing. I have a contract. Madam anafaa kurespect you. Naye wewe usishinde kwa internet saa yote. Fanya kazi yako vizuri. Madam asipate excuse mali atakushika nayo. Ati saa mara asubuhi ushaamka mko huko ma story, mko huko kwa WhatsApp, mko huko kwa maimo, mnafanya mamlambezi huko kwa imo. Madam anangojea vyombo ijaoshwa. Hapo sasa ndio shida inatokeanga. Unapata madam anakasirika na wewe, anakurudisha kwa Let me tell you this. Chakabinga
abawala, let me talk to you my queens. Omusajja yenna akwambula essaawa zino njagala kikubeere mu 20 wofuna olubuto yesi yakyuka ebbere gw'okyuka. Tosobola sanga musajja kukuba n'ogamba alina mwana naye omwana omuwala azadde omulaba. Mwana watu ne batandika n'okugamba naga nali kwagadde naye munnaye ofaanana ng'eyazaale dda naye nga neyakuzaalamu yayi musajja nga ye. Banaye nkulabe ng'osooza. Let me see you. Let me see one of you. Let me see one of you. Sagala kamanyiro mwana tetubibeeremu. Munfuna mwana. Mama babebigalo badde mbagamba. Muyaye yenna akwagala mugambe jangu osaleko ewa mukadde bw'akukkiriza nyambula. Amugambe laavu yo kituufu laavu weeri era mbisiima. Jangu ne mama nga omunyonyolera avu eno bw'akkiriza twale okola ekyoyagala. Munfuna abaana bawala. Akwagala atuukeko ewammwe abakulabirira bakwate mu ngalo. Akole ki? Waliwo ne bano ababagaza mwambale minisiko mugambe sooka ogyambala amagulu go weganyirira ng'ogyambale nange ngenda gyambala. Because kambabuli at the end of the day mwana obulamu bwo muyaye bwazanyirako. Obwo bulamu bwo. Ate bw'ozaala omwana ogenda ba mwana nga buli wolaga olina okunyonyola omwana yavaawo. Musajja akuwa omulimu nga kutwala kukola mulimu mu kifo eky'amagezi n'omuganira omwana ga asijja sobola. Sigamba nti abaana bikolemu. But I'm saying mufune ebintu mu biseera byabyo manya obudde. Right now sawa ya kucapa. Wate ebitabo by'okyapa. Enchabo ofuuka looyo muyaye yenna kukwana mugambe kanaba akaunti esente eziriko bebe. Mulekemba buli lwaki olina omanya akaunti ye kubanga weekoleredde okutuuka okuba looyo ow'amagezi olina ky'olina ku akaunti yo. Akugwana yenna akikolerere. Tetukkirizigana gasajja ga booda gagire gagwana abakazi ba booda. Mundigira abaana bawala. Banange ne bwebayala efaanana etya toterawo mantu magulu ng'okimanyi gw'ogenda ozaala. Bakyakulabirira weefeeko weerwanirire ng'omwana omuwala. Omusajja yenna akugyeko agamba omukyalo oyo temumala kwogera naye omusajja alina nasooka kwetoowaza because of respect. Kabuulye waliwo n'omuyaya abadde awandiika nga babuloka kusindikira. Omuyaya tannayiga na kusenya mugambe nensonyiwa. Munjagala babebugala. Musajja yenna agenda okujja ewamu agamba oyo omukazi nina omukolerera. Era genderera benyininyiri ababambula kugina emyaka amala okwebakako n'akwana mukwano gwo. Nava ku mukwano gwo nadda ku muganda wo. Kulwalire balina value tebalina purpose. Omusajja nga injiniya alina amagezi agenda kwanira ki banne abalala bataano. Okujjako nga katuli kali ku mutwe. Bana bawala, we can change this generation by saying no to early sex. Mulekemba buli ekizibu kasosima tukokuzaala nga tonnamala kusoma. Kati lwanirira linnya lya mukyala wa kitiibwa mu compound ya. Bw'omala okugamba nedda kwata ekitabo bakusange ng'okifiirako. Enkya bw'oyingira nga Dr. Janjaba abeesiriwaza obagambe kale mwana atu naffe twalina omukisa okukola ki? Naye njagala nkubuulire omukyala yenna agwana respect mulembe guno ye mukyala ajeewa. Ebyo byowooza mwagala nnyo kyenva namweyambulidde teweeyagala omuntu yeeyagala yeekuuma. Njagala mube nga laavu omuntu yenna agikunyonnyola va ku laavu ya feelings mugambe feelings zigenda sasula amasannyalaze mu nju. Mumulira amazima mulinayo banka ewammwe gy'ogenda n'okasinga in feelings zo ne bakuwa renti. Munfuna abaana bawala. Sajja yenna abe ng'akufunira ng'akutya n'okutya because you become something. Nga bw'akutyeko mwe ne bamala ne bakutongoza n'akuba ekidaala atya n'okwendako because you are a woman of purpose. Muleke mbabulye baana mwe njagala mukimanyi. Njagala muyiga olumya sitaani omutwe. Mumpulira abaana bawala. Njagala muyiga olumya sitaani omutwe abe wamwe bonna baba bazaala bakyali bato bana ani ayogera. Nzija ba baby boy nja kubakwatira mulimu. Kiki ebadde njogera ekyamagezi mwe ba pipo mwana. Nzija kumulamu adde ate sirina nnyo buli. Kiki ebadde njogera babawade ekigaala.
omutwe mumpulira babebi ewamwe buli azadde buli w'omujjukiro ogambe sitaani kubanga oyo yazaala nze ngenda kwekuuma omutwe gumulume paka wava ewamwe okulumya omutwe ebyo byetubeere waka school fees ne zibula lumya sitaani kwate ekitabo okisoma omugamba olaba nti fees tezirabise kambe n'amagezi we zinalabikira nga ntandikira mu lwaki biseera ebisinga tulemwa ebizibu ng'ebyo bijja fees n'abula alina otandika buno obusajja obukwana ne